batuusemu galiga no Lord Mayor tajja kubiriza kanso naye ye atuule ne executive ye akole budget agirete mu kanso kakati nga bumanyi tuteekateeka kanso okutandika okuteekebwawo speaker alondebwe olukiiko twaluteekawo ng'ennaku z'omwezi mwenda speaker bw'amala okulondebwa ne executive erondebwe atoledde tuli mu budget process egenda maaso kakati ate bijjidde mu kaseera ke kamu ne tufuna ne minisita omupya ng'obuyinza obuweeredde ofiisi ya Lord Mayor buzze mu kaseera ak'enkyukakyuka nnyingi nga tulina okutandikirawo mangu nnyo mu nteekateeka y'okuteeka mu nkola ebintu ebyo ekirungi nti era mu tteeka eryo epya baataddemu akawaayiro akagamba mu section ey'omwenda nti obuyinza bwa Lord Mayor kutandika programs kuleeta programs enteekateeka yonna eneekulaakulanya ekibuga eziddwa buterevu mu ofiisi ya Lord Mayor ke kawaayiro namba 9 ne mu namba 14 bba nga kagamba nti budget ekolebwe nga Lord Mayor kati mulimu ogusitudde era omwaka guno nga gutandika bwe mulimu namba emu kwentandikira nga Lord Mayor okuddamu okutaganjula budget framework paper okulaba nga tugikyusa okusinziira ku MTF ceiling gye baatuwadde buli obuwumbi 325 ebyokukolako nga bingi naye mu bye nnakuŋŋaanyiza byendaba nti bye bisookerwako ebikulu ennyo okulaba nti tutandika okutambula olugendo ekibuga kyaffe gye kirina okugenda bye bino wammanga ekisooka kwe kukola strategic plan kubanga buli kintu kyonna kisobola kutambula okujjako ng'olina strategic plan etteeka lya KCCA ligamba tujja kukola strategic plan eyo nga eri gye bayita social economic transformation oba ebyo butya ekibuga bwe kirina okuddukanyizibwa nga ya myaka 5 kaka tugenda kukola ey'emyaka omwaka guno ogutandika tugenda kukola plan eyo nga ya myaka 5 ng'eraga buli kimu kye tugenda okuteekamu butya bwe tunaakyusakyusa ekibuga myaka egyo 5 kiri tugenda okukola era okwo okugenderako ne gye bayita structure plan nga structure plan eyo yeraga ekibuga butya bwe kizimbibwa strategic plan eri ku social economic structure plan eri ku physical plan ebizimbe bizimbibwa bitya era luddawa na buli kimu ekirungi nti twafuna dda alipoota eno ey'emika 4 ebadde erinze kuteekebwa mu nkola naye ebbanga lyonna obusente obadde buweewaayo nga butono era mu budget draft eno gye badde bakoze nga mulimu akawumbi kamu obukadde 3 zokka eziweereddwa physical planning okukola omulimu ogwo ng'ezo sente ntono nnyo era olw'okubanga ensimbi zaali ntono nga tusobola kufulumya pulaani eyo omulundi gumu ne tugamba tujawuzeemu ebitundu 25 ze twayita precincts era 25 ebyo mu nteekateeka za ofiisi ya Lord Mayor mwaka guno njagala okulaba nti tumaliriza atiisa ebitundu 5 ku 25 ebyo nga mulimu Kololo mulimu Makerere mulimu ne Nakasero ebisatu then ebibiri ba technical bagenda kungaidinga butya naye nga tumalirizaako ebitundu 5 kwebyo mu ngeri y'emu ne social economic development plan egenda kufuluma omwaka guno ogujja tugironkinge etuwe ekifaananyi butya bwe tunaatwala ekibuga kyaffe nawo gye twagala kigende twagala era okukola ku nteekateeka ey'amataala ku nguudo era nga amawulire amalungi gembaleetera nti tubonyebonye nnyo n'ekibuga nga kiri mu nzikiza ekibuga nga umeme tukyajinga ensimbi nnyingi KCCA ebadde efuna load shedding street lights ezo ne baziggyako KCCA bills umeme zetubanja mpitirivu kaka twafulumiza polisi egamba nti ebitundu 7.5 ku 10 bigenda kuba sola ebitundu 7.5 ku 10 umeme tusigaleko ebitundu 25
era nga twetaaga emitwalo 3.5 egya poles naye nga at least 4,500 ezigenda okusimbibwa mu mwaka ogujja nga tusuubira nti kijja kuyambako okulaba titukendeeza ku kizikiza ekiri mu Kampala naffe ekibuga kyakayakaneko twegomba nnyo ebibuga ebyaka tuveeko ne security nga kuba twataddeko ebifo mu plan eno mulimu n'ebifo bingi ebyolukale kubanga si byagamba nti kwakisa nguudo zokka no naye newali ebifo nga bisaawe ebifo nga oba ebigendamu abantu abangi oba church oba mizikiti oba kino buli ebifo ebyo byonna ebyolukale nga byakuteekako amataala tuli ba mukisa nti enteekateeka eno etambudde era omwezi guno ogwa Desemba we gugwereddeko tufunye akamwenyumwenyu ku maaso Abafalansa we batukubye enkata ya euro 800 okutandika okuteeka mu nkola programu eno. Boodi yaabwe yatudde batudde tutambula tubeera nazo mu meetings wano newaabwe Obufalansa nga batikka ne tugendayo ne tuteesa ne twogera ku bino ofiisi y'ambasada ne tutuula buli wamu naye kati twamaliriza buli kimu ebisinga byawedde emitwalo 8 komiti yatuula nga 12 omwezi guno then ne boodi yatudde nga 19 emitwalo 8 gyo ne giyisibwa kaka tulinda European Union yatusuubizza naye egenda kutuula ndowooza mu January okulaba nayo ng'eyambako okuteekayo ku kasente ne bwe kanaaba ka loan tugenda kulaba bwekakolebwa Ministry ya Finance ne Parliament kuba balina obuyinza obwo naye nga ffe plan eyaffe twagala kati etandika okuteekebwa mu nkola. Kampala Drainage Master Plan eyo nayo twagiyisa omwaka oguwedde ng'eraga emyala gyonna egiteekeddwa okuddamu okukolebwa ne butya bwe girina okuzimbibwa era nekisuubirwa nti ejja kumalawo $2 million 28. Ensimbi zino teziriiwo era mu mwaka guno gutandika tusuubira nti gavumenti tujja kugisaba oteeke mu Parliament okusaba ensimbi zino zireetedde oba zivudde mu looni oba zivudde muki naye ensimbi ziteekebweyo okukola omyala. Tukooye embeera ey'okwogera ng'obwogezi buli nkuba bw'etonnya n'etonnya mulabe ekibuga gundi aliwa asifu tetumanyi kyakukola pulaani weeri byetuteekeddwa okukola weebiri n'ababikola weetuli ne weebuza kyekiganye kakati twagala ekyo omwaka 2020 pulaani yaffe eteekebwe mu nkola kubanga abakugu baatulaga dda tulina okuddamu okuzimba Nakivubo kyano infact balaga emyala 9. Njagala okutegeeza bannayuganda bagamba nti amataba bannange tugawona ddi abakugu baatulaga nti nga tetunnakola ku myala gino 9 emikulu tujja kubeera mu mbeera ey'amataba paka emyala gino Nakivubo kyano Rubigi kyano Nalukolongo kyano Nakamiro kyano Kaliddubi Mayanja North kyano Nalubaga Mayanja Kinawataka ne Kansanga Gaba. Ekyamazima gyonna tusobola gikola mu mwaka ogujja naye twagala at least eziriko ensimbi nga Nalukolo World Bank yaziteekayo dda kulafuba n'okwange nga Lord Mayor agenda kuba ensimbi ziteekebwe mu budget ez'okuliyirira abali ku mwala ogwo gutandike okukolebwa ne Rubigi bwe guli then nga bwe tulaba nti gavumenti eteekayo ensimbi ez'okuddamu okukola emyala egyo eminene nga Nakivubo oyo baakoma omukola mu 24 okukoma omukola 24 ku ssente za World Bank kakati kafuuka kaala tegukyali mwala guli omunene kyova olaba nti enkuba eba yakatonnya
ne gujjula obugoma butini ne gabimba ne gayita ebbali. Njagala kino kikumiza bwendi nti betulina mu Kampala si mataba nti gafulaadinga ne gabeera awo. Emyala mifunda n'obugoma bufunda ekyo bakitunnyonnyola dda. So bye tulina okukolako okusobola amataba gano okuggwaawo. Ensimbi ezo tulina oziteekayo. Tugamba waliwo ebizibu by'abantu abatalina bifo we bakolera. Era enkyabantu bakaaba tulina ba street vendors baabano bayiise kati wano munaku eza Christmas abantu bagamba baabano bayitirivu. Naye ebintu bizibu ebyo nabyo tebiyinza kuggwaawo okutuusa nga tuzimbye ebifo abantu wano gye balina okukolera ddala ng'obutale. So obukulembeze bwange nga Lord Mayor mu buno buyinza obw'okukola budget obwateekeddwa mu nteekateeka okuteekayo obutale bubiri tutandike buli mwaka tube nga tutandika okuzimba obutale bubiri buli mwaka mu budget nti butale bubiri. Ekirungi nti wano tulina obutale obulala busatu bubadde bugenda mu maaso nga buzimbirwa. Akamu ak'Ebusega ako ka Africa Development Bank naye obubiri obw'oku nsimbi ezaffe eza budget buli bubiri. Kitintale twagula ettaka twatandise okuzimba. Kasubi twagula ettaka tuzimba kanaatera okuggwa. Ekyo kisoboka mwaka ogujja era okugamba nti obutale obulala bubiri nabwo buteekebwe mu budget nga bwe tubaliriza obwo obusatu Busega Kitintale Kasubi omwaka ogujja buno ogutandika tuteekeddwa okuteekamu obulala bubiri ng'era nze ekiteeso kye nteekayo gaba kuba ettaka we liri twaligula ne Kaleeru waliwo ne public land eryawo era twagala kwatagana ne land board ettaka eryo tulimaliriza. Ekya solid waste management oba kasasiro tukyalina okusoomozebwa kw'amaanyi nti ebisasiro tuyoola buyooza ate n'ebirala bingi ne bitayoolebwayo. Tons ne tons nnyingi ezisigalayo. Statistics zitulaga nti kasasiro gwe tuyoola mutono era nga asinga okuyoolebwa kati ate bali kampuni ezaweebwa contracts ezimuyoola. Tugamba guno mwaka ogutandika tuteekewo enkola ezimba obusobozi bwaffe okweyoolera kasasiro era nga tugenda kutandika n'ebimotoka 5 byengenda okuteeka mu budget. Buli division efuneyo ekimotoka kimu ebeera enkola nti buli mwaka tuteekamu ebimotoka 5 emyaka 5 kigenda okuggwako nga tumaze okuzimba kapasite eyoola. Ate awo nga bwe tweteekerateekera n'okuzimba plant yaffe yali cycling. Njagala kuteeka ekirowoozo eri bannange mu lukiiko olunaatuula nti Ddundu tuleme muzimba nga landfill nga ey'ekiteezi. Tuzimbe recycling plant era gavumenti tukigambe nti ensimbi ezo zeetaaga okuteekebwayo. Enguudo tulina 2,110 kilometers naye eziriko kolansi ziri 68 ate n'ezo eziriko kolansi zijjudde ebinnya. Kakati tulina obuzibu nti ensimbi ezaweereddwayo ntono buwumbi 35 bwe bwateekeddwa ku road fund. Twagala ensimbi ezo zikendezebwe zongezebwe eza road fund era mu mwaka guno tugenda kukiremerako nnyo nti tetujja kumalawo mugotteko mu kibuga Kampala okutuusa ng'enguudo za Kampala ziriko kolansi. Ekyo njagala buli omu akiwulira akitegeere kimugende mu bwongo. Tetugenda kumalawo traffic jam bwe tukaaba enkya n'eggulo okutuusa nga tutadde kolansi ku nguudo ezisinga mu kibuga Kampala. Tuve ku kilomita 68 zino zokka tugende ku kilomita ezigenda mu 1,000 something kubanga total kilomita ziri 2,110 n'ebisinga ebipaati zonna bya ttaka buli omu atyayo omuggose. Tuteekateeka okukola ordinances ezikyali mu bubage eya CCTV cameras, commercial malls, amaduuka n'ebirala. Okukifula kya buwaze tosobola kusolooza rent ku bantu nate obulamu bwabwe nga butadde mu mateeka. Usanga commercial malls nyingi mu kibuga kuli CCTV camera. Tuleme kifuula nti kyeri optional nti oli yekyayagaliye okuteekako kibeere kya buwaze era landlord okusangibwa nga tataddeeko CCTV camera ng'avunaanibwa omusango.
ngakubibwa mu mbuga z'amateeka. Eyo ordinance twagala ekolebwe, twagala ordinance ekuuma ebizimbe byaffe ebikadde ebimanyikiddwa nga bw'olaba nti buli kibuga kibaako n'ebyakyo. Buli tumanye nti kibuga kyaffe kyekizimbe ekyo bwekifaanana bwe kiti bwekisanga mu kibuga Kampala. Naye kati okujjako amasiro tewaliwo kyogamba nti kyekino kyosanga nti ekyo kyaffe kikadde, twagala tubi preserving. Talking about all the buildings by the way, nekino kyennyini era kyova olaba kyamaakingibwa kino kyazimbibwa 1995 City Hall eno mulimu olinga alaba ayagala kikyusa nga tugaa City Hall kati kifuuse historical building tiri kukikyusa emyaka n'emyaka n'ebirala bingi. Green infrastructure twagala ordinance etteeka eryokulaba emiti gyaffe. Audit eyakolebwa yalaga nti twakolako audit okulaba audit ekyagenda mu maaso okubala emiti tulina emiti emeka mu Kampala. Ekyennaku nti tetunnaba kugimaliriza process era kyabulabe tuyinza okubeera mu kibuga nga temumanyi emiti gye mulina. Olwaliro nalibadde mbaga nti Kampala tulina emiti bwe giti era ne tuwulira nti kansange waliyo eyagutemye ne tugendayo waayi watemye lwaki omuti gwaffe guno n'ebifaanana bwe biki. Ebibuga bwe byatyo babikuuma naye at least audit eyakolebwako mu bitundu eby'Ekololo, Makerere ne Katanga, ebitundu eby'Ekololo ne Makerere basanga nga waliwo emitwalo 5,300 egy'emiti nga tulina species 327 mu biodiversity. Kampala ekwata kifo kya waggulu nnyo mu kuba ne species ennyingi. Ekyo tulina okyenyumirizaamu. So ekyo kukipreservinga n'okukitwala mu maaso tulina okukola ordinance eno eyite etteeka yongere kitwala mu maaso. Abantu abasinga kati ennaku zino basanga bettanidde nnyo bino ebiti ebiri ku londi. Tulabamu tetwagala biwagira nnyo, byagala nnyo ebyo kubanga bikula mangu ne bireeta ebibala by'amangu, naye ebyo tebijja kutuyamba nnyo ku implementinga Kampala Kampala Climate Change Action Plan eno gye tulina eno. Twagala nnyo kubanga our target is to reduce carbon emissions by 22%. Tojja gireducinga ng'ozimbye ebitittiriri abamu mwagala nnyo ebisansa ebyo tebitwala nnyo carbon emissions n'ebirala. Ordinance endala twagala eya street vending, twayogera ku licensing of street vending ne reorganizing them n'ebifo bye tulina okubakkirizaamu. Ordinance eyo egenda kukolebwako. Ordinance endala yetuteekateeka ya street parking erina kukolebwa etya, parking towers kuzizimba n'ebirala. Twagala era etteeka ku naming enguudo ne streets ezimu zetulina enguudo amannya data banka yaffe tekapitaliga profiles mala bulungi tulina okuddamu tubitunuulire. Jakuwa ekyokulabirako Siyadi Bale wano tukyetaaga okubeera n'oluguudo Siyadi Bale ate n'obeera n'endala oli ne batuula eyo oluguudo mwaka lubiri eyo muntu n'alwetuuma n'agenda ne mubabazi no si mubabazi muba welding n'afunayo akapande n'akateekako kukuba ne lufuuka lubi abeeru sinabo ne bamukkiriza. Wikebubuzo ekibuga kyekyo. So tugenda okufuna ordinance eyokunaminga enguudo. Ordinance endala eyokulaba associations z'ababoda bano muzimanyi nnyingi ziwera nga 50 naye teziriiko tteeka. Associations ez'aba taxi